Ekitabo Ekyamateeka Essuula esooka. Bino bye bigambo Musa bye yabuulira Isirayiri yenna emitala wa Yoludaani mu ddungu mu Alaba awolekera Sufu, wakati w'e Palani ne Toferi ne Labani ne Kazerosi ne Dizakabu, lwe lugendo lw'ennaku 11 okuva e Kolebu okuyita awali olusozi Seyiri okutuuka e Kadesubanea. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'amakumi 40 mu mwezi ogw'e11 ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, Musa n'ayogera n'abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yamulagira okubabuulira. Bwe yamala okutta Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga mu Kesuboni, ne Ogi kabaka w'e Basani eyatuulanga mu Asutaloosi, mu Ederei emitala wa Yoludaani, mu nsi ya Mowaabu, Musa gye yatanulira okulangira amateeka gano, ng'ayogera nti, Mukama Katonda waffe yayogerera naffe ku Kolebu, ng'ayogera nti, mwaludde okutuula ku lusozi luno. Mukyuke mutambule mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli, ne mu bifo byonna ebiriraanyeewo mu Alaba, mu nsi ey'ensozi ey'olusenyi, ne mu bukiika obwa ddyo, ne ku ttale ly'ennyanja, ensi y'Abakanani ne Lebanooni, okutuuka ku mugga omunene omugga Fulaati. Laba, ensi ngitadde mu maaso gammwe, muyingire mulye ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe, Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, okubawa bo n'ezzadde lyabwe eririddawo. Nange nayogera nammwe mu biro ebyo nga ŋŋamba nti nze siyinza kubasitula nzekka. Mukama Katonda wammwe abongedde, era laba leero mulinga emmunyeenye ez'omu ggulu okuba obungi. Mukama Katonda wa bajjajja bammwe abongere emirundi 10 okusinga nga bwe muli, era abawa omukisa nga bwe yabasuubiza. Nze nnyinza ntya nzekka okusitula okutegana kwammwe n'omugugu gwammwe n'okuyomba kwammwe? Mwetwalira abasajja ab'amagezi era abategeevu era ab'amaanyi ng'ebika byammwe bwe biri, nange ndibafuula abakulu bammwe. Nammwe ne muddamu ne mwogera nti ekigambo ky'oyogedde kirungi, ffe okukikola. Kale ne ntwala abakulu b'ebika byammwe, abasajja ab'amagezi era ab'amaanyi, ne mbafuula abakulu bammwe, abaami b'10 era abaami b'10 era abaami b'50 era abaami b'10 era abamyuka ng'ebika byammwe bwe biri. Era nakuutira abalamuzi bammwe mu biro ebyo nga njogera nti muwulirenga ensonga z'abaganda bammwe, musalirenga emisango egy'ensonga omuntu ne muganda we ne munnaggwanga ali awamu naye. Temusalirizanga bwe munaasalanga emisango, munaawuliranga abato n'abakulu okubenkanyankanya, temutyanga maaso ga muntu, kubanga omusango gwa Katonda, era ensonga eneebalemanga mugireetanga gye ndi, nange naagiwuliranga. Era nabalagira mu biro ebyo byonna ebyabagwanira okukola. Awo ne tutambula okuva e Kolebu ne tuyita mu ddungu liri lyonna eddene ery'entiisa lye mwalaba mu kkubo eriyita mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli, nga Mukama Katonda waffe bwe yatulagira. Ne tutuuka e Kadesubanea. Ne mbagamba nti mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Laba, Mukama Katonda w'atadde ensi mu maaso go, yambuka olyenga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakugamba. Totya so tokankana. Ne munsemberera buli muntu ku mmwe, ne mwogera nti tutume abantu abanaatukulembera batukeberera ensi, bakomewo batubuulire ekkubo bwe riri lye tuba twambukiramu n'ebibuga bwe biri mwe tulituuka. Ekigambo ekyo ne kinsanyusa nnyo, ne nnonda ku mmwe abantu 12 buli kika omuntu omu. Ne bakyuka ne balinnya ku lusozi ne batuuka mu kiwonvu ekya Esukoli ne bakiketta. Ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe ne babireeta gye tuli, ne batubuulira ne boogera nti ensi eyo nnungi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye mmwe ne mutakkiriza kwambuka, naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama Katonda wammwe. Ne mwemulugunyiza mu weema zammwe ne mwogera nti kubanga Mukama yatukyawa kyeyava atujja mu nsi y'e Misiri okutugabula mu mikono gy'Abamoli okutuzikiriza. Twambuka wa? Baganda baffe batusaanuusizza emitima gyaffe nga boogera nti abantu banene bawanvu okusinga ffe, ebibuga binene byazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu, era twalabayo abaana b'Abanaki. Awo ne ndyoka mbagamba nti temubatya so temubatekemukira. Mukama Katonda wammwe abakulembera y'anaabalwaniriranga nga byonna bwe byali bye yabakolera mu Misiri mu maaso gammwe. Ne mu ddungu muwalabira Mukama Katonda wo bwe yakusitula ng'omusajja bw'asula omwana we mu kkubo lyonna lye mwayitamu okutuusa lwe mwatuuka mu kifo kino.
naye mu kigambo ekyo temwakkiriza Mukama Katonda wammwe eyabakulemberanga mu kkubo okubanoonyezanga ekifo eky'okukubiramu eweema zammwe ng'ayima mu muliro ekiro okubalaganga ekkubo lye munaayitamu ne mu kire emisana. Awo Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe n'asunguwala n'alayira ng'ayogera nti, mazima tewalibaawo n'omu ku bantu bano ab'emirembe gino emibi aliraba ensi ennungi gye nalayira okuwa bajjajja bammwe, wabula Kolebu omwana wa Yefune oyo yaligiraba, era oyo ndimuwa ensi gye yalinnyako n'abaana be, kubanga yagoberera Mukama mu byonna. Mukama n'ansunguwalira nze ku bwammwe ng'ayogera nti, naawe toliyingira omwo. Yoswa omwana wa Nuuni ayimirira mu maaso go, oyo aliyingira omwo, mugumye omwoyo, kubanga yaligisisa Isirayiri. Era n'abaana bammwe abato be mwayogera nga bagenda okuba omwandu n'abaana bammwe abatamanyi leero birungi newaakubadde ebibi, bo baliyingira omwo, era ndigibawa bo, era baligirya. Naye mmwe mukyuke mutambule mu ddungu mukkube eriyita mu nnyanja emyufu. Ne mulyoka muddamu ne muŋŋamba nti, tusobezza ku Mukama, tunaayambuka ne tulwana nga byonna bwe biri Mukama Katonda waffe bye yatulagira. Ne mwesiba buli muntu ebibi ebyokulwanyisa, ne mwanguwa okulinnya ku lusozi. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, bagambe nti, temulinnya so temulwana, kubanga nze siri mu mmwe muleme okugobebwa mu maaso g'abalabe bammwe. Awo ne njogera nammwe ne mutawulira, naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama ne mukwatibwa amalala ne mulinnya ku lusozi. Awo Abamoli abaatulanga ku lusozi olwo ne bafuluma okubalumba ne babagoba ng'enjuki bwe zikola, ne babakubira ku Seyiri okutuusa ku Koluma. Ne muddayo ne mukaaba amaziga mu maaso ga Mukama, naye Mukama n'atawulira ddoboozi lyammwe, so n'atabategera kutu. Awo ne mutuulira mu Kadesi ennaku nnyingi ng'ennaku bwe ziri ze mwamalayo.